Abalungi abatulaba ku Musawo Joe ne Mabilis Herbal Product YouTube channel yaffe. Bw'oba oli mupya wano kusaba subscribing akona mkadao. Ule tuna uploadinga video egenda kujja buterevu notification ogirabe okakona mbukonyine kakuleta direct n'olabe ekipya kye tuba tutaddeyo osobola okubeera nga te onnyonnyoka mu nsonga z'omukwano style z'omukisenge oziyige bukwakko. Kakati olwaleero ngenda kubabuulira ku ngeri oba bifo ki by'okwatamu omukyala by'okwata omukyala w'omukwata. Omanyi abakyala tulina omubiri gwaffe guno naye abaami tebagumanyi. Ffe nnyini tukola ki? Tugwetegeerera. Kati nze Musawo Joe wenzize wano olwaleero kubawa ku tips waawe okwata omukyala n'asumulukuka mangu nga ne bwe muba mugenze mu kazannyo ng'oyingidde munda ogenda kuzirira ddakiika ezo akole ki? Atuuke ku ntiko. Abamu ebifo ebyo temukola ki? Temubimanyi era mwetaaga okubeera nga mukola ki? Mubiyiga. Dr. Bone gwenzize naye olwaleero. Dr. buuza ku bantu. Osobola okumutadde Rafael kojja Bone kuba Mabilis Herbal Products Limited. Subscribinga YouTube channel eno wolabye video eno gyagale ate ebyokuyiga mu ebiri abamu mwewuunya tukikola tutya naye enkwatagana nnungi kuba na bintu bulamu. Ensonga lwaki tusobola okubatuusaako enteekateeka ennungi eno. Musawo Joe area tulina branch yaffe wakati mu town mu Kampala. Gwe bw'otuuka mu Kampala kuba ku namba eri ku squeezer back eberi kagundi ogikubeeko. Oba oyagala obwetaavu bw'eddagala lyaffe weeriri tujjanjabira ddala okuviira ku mwana omuto paka ku muntu omukulu awunya akamwa mukyala tamalaako ayitako okulongosebwa skin. Byonna ebyo byonna tubikolako byebintu bye tukyazire bwonna infection zikutawaanya tubikolerako ddala bulungi nnyo. So Musawo Joe area tuli ffenna maama. Tweyongereyo mu maaso. Gye buvuddeko awo nakola video nga mbalaga signs z'omukyala amaze abeera ati omanyi beebuzaabuza nnyo mwami ne yeebuza ddala kituufu atuuse ku ntiko tannaba kutuuka ku ntiko. Abeera atya? Twaziraba. Bw'oba tonnabaziraba genda mu video ndowooza eringa y'amabega ku 6 ku 7 emabega ogenda kuba oziraba. Signs ezikulaga nti omukyala we akoze eki? Amaze atuuse ku ntiko. Olwaleero katulabe bifo ki by'okwata mukyalawo oba butya bw'okwatawo mu kafo ako ke nkugamba okulaba ng'omukyala ono bwe muba mutandisa akazannyo amala mangu omukyala atamalangako oba gwe tomanyi mbuno omukyala we amala oba n'omuzina nawulira nga amazzi gali eno gamusiiwa naye tegafuluma. Tandikira mu bifo bino bannange twabagamba era wano tusiiba tukiddamu nti romansi nkulu nnyo mu kazannyo. Omukyala yeetaaga okuggula obwongo bwe. Obwongo buno bwe bugenda okuwa results ennungi mu kazannyo bw'otateekateeka bwongo bwo na bwongo bwe. My dear, ebya happiness bikole ki? Biveeko era bisuule muguluka. Kati kambabuulire omukyala alina ekifo kye bayita ebbeere. Mulaba ebbeere eryo. Ebbeere eryo na teririna feeling. Wabula ku bbeere kuliko akantu bwe kati ke bayita ennywanto. Akantu omwami k'okozesa naye okakozesa otya? Tokwata ebbeere ly'omukyala lino. Mulina n'abakyala abamu nga bannakawere oba nga si nnakawere naye ng'ayonsa. Mulimu abakyala abatwala ku budde obwanvu nga bayonsa abaana baabwe. Omwami n'ojja obwatukire oyayanira ebbeere lyonna n'oliteeka mu kamwa n'otandika kuyonka bbeere. Sweetheart tebayonka bbeere lya mukyala era tokiddangamu. Nawe yali akikozeeko nkugamba tokiddangamu kuba ojja nakuba bukubi baana bo bisiraani. Tebayonka bbeere lya mukyala. Wabula kwata eno ennywanto ku bbeere lye ate tolikwata lyonna ng'olinyiganyiga bw'oti nandibakwatidde ku lyange naye liri mu kaleega. Kati dibadi tolikwata ng'onyiganyiga ebbeere ly'omukyala n'olikwasa amaanyi mangi. No, ebbeere lino liruma. Mumanyi mbuno gano agasuna obusunya ag'akasongo k'amatutu ge galuma olw'okuba galimu ekikaluba kinene ne gano gabamu ekikaluba lwakuba kiba kigenze kiruze ninga naye ebbeere liruma. Bw'olikwatira bw'oti n'olinyiga feelings oba ozijjawo ate oleeta mbeera ndala yakubeera ng'olumya omuntu. Ebbeere likwate mpola mpola. Sembeza akalimiko kano akasooka ku nipo ku nnywanto kuno nga kaliko olulusurusu obeere ng'oyisaako mpola mpola. Mbalage ne maama lino lyenvu kino kyakulya. Akalimi okasobolayo mpola n'obeera nga okazanyisiza ku nnywanto ery'ebbeere ly'omukyala okayisaako mpola mpola nga kaliko oluzizi si birusu wabula otulusu
oyisa ku nnywanto kwokka nobeera ng'okeetolooza bw'okolamuko bwoti bw'okolamu bwoti ennywanto eyo osobola ogiraba ng'emye n'okuyima omukyala buli lw'obeera ng'omuzanyisiza olulimi lwe wano ku nnywanto asumulukuka feelings z'abakyala abasinga ziri nnyo ku bbeere naye abaami tebamanyi ku bbeere ziri luddawa bakwata bbeere n'alikwata bw'ati n'alibundikira n'atandika okussizaamu bw'alikomberera sweetheart tekigasa kwata ebbeere mpolampola kwata akanywanto tandika okukola ki nga bwe nkugambye omukono omulala nga bwe guli eno bwe gumuwewetako ku kisambi okitegeera kati omukyala oyo bw'oba omumaze awo abakyala abalala waliwo feelings zaabwe nga ziri mu bisambi ng'ogenda kwata ekisambi kino okiwewete bulungi ng'okatiriza mbu mu bisambi wali okikozeko n'asumulukuka nkiraba ku bbeere olinako weerabidde omusajja bw'oba ng'olomansize bulungi ebbeere eryo nga tomaze galikwatafa wansi w'ebbeere eno wansi w'ebbeere eno nayo waliyo feelings nungi nnyo ate abaami tuyige okukwata ku mabeere ganene oba olikwata ebbeere tolisimbamu wooti mukono ebbeere lino liweweete nga oveeno wansi wooti nga olisitula era newekuba kuliyonka ebbeere eri si kuliyonka kale newekuba kulinonka kulikomba newekuba kulikomba kyova olaba tukuwa advise nti situlamu olikwatako kkobooti nelidda mu kibatu kyo likwate nga osinziira wansi eno wooti olireete waggulu wooti ekitegeera kati kanipa ako kajja kwanguyira okufuna koze eri abakyala abamu nga tebalina bunipo buno busongodde nga kali kuli naye nga kwekali oba okitegeera kati kikwanguyira nti bw'olikwata wooti kikwanguyira okuba nga osobola okulikomba obulungi feeling namuno wansi eno gye lisembera eno wansi eno gyeziri naye abamu okuzinoonya ebiseera ebisinga kibatwalira obuzibu kibatwalira oba akaseera akawanvu mwamanyira wano wokka but neno wansi gyeriri eno wansi eno so okito kiri babuulire ku ngeri gye banoonya omukyala ku bisambi kubanga bwenkyogeddeko galawo Sam ofuluma madde manyi otuula kunywa caayi gonja gundi bogoye mbadde mbagerezaako ebanoona nipo z'omukyala abakyala abaami abamu balivuubika byonna ebbeere kyo nga tebalina nuunako kano kanywanto nga lwaki okaluma omukazi atali muganda akukuba olwire kyembadde nkubuuza oyo omumira oyo omumira simanyi oba oyagala kundeeta musaayi kunjuzayuza ate awaita omwana ako Sam genda otabule caayi otambule otuviire awaita omwana oni myakano nga nakasongo buwano omwana kasooka mutwe siko mawe bye kasibiriwo neno awe naffe tubadde tetukwetaaga tikwenina mmala yaman Mabizabo Products Limited kwe tuli subscribinga YouTube channel ino sharinga video eno ogirabye gyagale tuwelebya tutusibwa akanyomero kano kakutusibwako Sumi Hampers tu surprising omwagalwawo tukola airport pickups ate tulabanga ko osobola okugenda ku YouTube channel yaffe
eno bajoliko yennyini n'okkirira wansi scrollinga mu video eza wansi ojja kulaba surprise zetwakola tukwatira ddala nno tukaveragingira ddala okuva wotugambye nti kino kikolebwe paka kujjayo omuntu okukisaawe oba oyagala kusurprisinga mwagalwawo ekyo tukikolerako ddala bulungi nnyo ate ntwala omukisa guno okugamba nti n'oba wanyiza omwagalwawo tusobola okuyamba okwetonderako omwagalwawo kakati musawo gyo wetukomya ngamba nti musawo gyo wabadde agamba nti omukyala mu bisambi feeling ozifuna otya ziri luddawa mu bisambi oba omukwatamu otya feelings mu bisambi olaba mumpataanya muno bayidawe n'abaami abalina engero engalo ennungi kati mumpataanya muno eno namuno emabbali woba osobodde naye nga muno mu bisambi kati olaba tomala gava eri bwotyo n'oyisaako mukono ffa nze ndi musajja mmanyi ku oli mukyala ate buli musajja ndowooza nawe akwata omwagalwawo kati letase kangereze kuneeno kale kati olaba ebisambi bineeno woba oweweeta ebiseera ebisinga obugalo buneeno abaali bakubye ku nnanga oba wali okubye ku nnanga obugalo buneeno bulaba buneeno jangu ng'obubbirirako mpolampola wooti kozesa nnyo obuntu buno obanga oweweeta omukyala kozesa nnyo obuntu buneeno buno bujje nga bukola kola okitegeera wootyo ojja kulaba nga omukyala yeetayika naye n'abakyala abamu tebatuwawaaza olutuuka ku buliri nga yeebaka nga yeeta amagulu talinze na romance ofcourse fe abasajja katonda yatukolanga ffe osobola okugenderawo n'obatolomansinze ebisigadde ne bijjiraawo naye woba oyagala as a good kwekola osobola okikolawo obugalo ogenda obubbirirako ng'abazannyanga kasota kali wano oba kannemu kanabbiri engeri gye batambuzaamu obugalo bwongo kali wano owulira omukyala muli agenda afuna ennyonyoogeze alina engeri feeling gy'agenda zijjamu mpolampola olumala obwagazi ne bulinnya omukyala ng'omusanze wansi ewaatabuse dda ng'obwagazi buli waggulu olumuyingira tewayita ddakiika nga 5 nga tannabakola ki kumala batuuka mangu ku ntiko nawalala woyinza okunoonyeza omwagalwawo awali ennyo feeling mu bakyala ge matu naye ogenda zijjayo otya osobola okukwata obugalo bwo n'obeera ng'obuyisa emabega w'okutuukwe bw'oba osobodde nga mukyala wo muyonjo osobola okukwata kana akalimi n'obeera ng'okasonsekawa munda muno mukutu n'obeera ng'akolaki amunyonyogezaamu olulimi lwo abakyala balina nnyo feeling mu batu lwakuba abaami abasinga tebamanyi kolaki tebamanyi zinoonyaayo abaami abeekwasa mbuli n'abakyala olujja ng'ateekawo maybe beebo bemugamba ab'ekicuba nga temuyina budde first and foremost muzze kwerya buli omu addayo ku mulimu gwe oba munnyuse buli omu ayagala kuddayo kurashinga kudda waka awo wekisobola okubeera naye ng'omuntu omutegese bulungi like mulina obudde si byakwebbirira nga lwaki temukola romance eyo mugikole n'ekirala amatu ago ebiseera ebisinga abaami we mugakombamu abakyala ate gabaleetera ennyonyogezo neyeesisiwala jjukira buli mukyala we yeesisiwala feeling ziba zidduka oba omuza mu muudu ndala kyekimu neriri ebbeere bw'olukwata n'olinyiga bwoti abadde agenza asembera afuna te bulumi ng'omubiri gukola ki gubivaako kati we mubanga mwetegekedde akazanyo k'okwegatta ako ekintu kye nandikusabye kiri kimu waba alina rings ezo sooka oziggyemu okitegeera rings ezo sooka oziggyemu kati tandikira wano wansi wano awabeera akatuli akagenda mu pini tandikira awo wansi awo otyo gende ng'okukwatirira mpolampola sooka okwatewo n'obugalo obwoti okwatirirawo mpolampola ate bw'oba okwatako abaami tuyiga nnyo okuzanyisa obugalo buno abaami tugezeeko nnyo kale okubuzanyisa but tojja kuva eri omalega mukwatako fwa okiga mukwatako fwa eno omusigizegize mu matu gwe oli makanike engalo zo zikolobola gano amatu ga communication naye tugakozesa okujja mu feeling okwegatta n'abaagala baffe but you use that hands ogenga omubbirirako mpolampola waati
waba yesisiwala okwesisiwala okujja genda kumuvaamu mpola after there okwata akantu kano okwata akalimi onuune awantu waneemu sooka onuunewo mpolampola nga tonaba kuyingira eno mu matu gye bakugamba eno mpolampola eno naye abakazi mugezeeko ennyo okubeera abayonjo ekyobukyafu buli muntu asobola okugamba abasajja tuli bakyafu naye gwe omuwala beera muyonjo kati wona amalawo oti ojja kuyisaako olulimi mpolampola oyisaako olulimi baidhawo akantu kano okalaba omuntu okuti kuno kuli sensitive nnyo kuba kusobola okutta feeling kusobola okwongeza feeling but oba omanyi nti oli kipaku ng'oli musajja you just leave it mu process y'okubeera ng'omunoonya mukutu omumanyi muba mwebase we muti ku sides ng'oba omunoonya mukutu kitegeeza ogenda kwesa omwana omukono ogumu guno omukono omulala oguteeka eno mugongo gw'omwagalwawo then wano mu kiwato wakati w'omugongo n'akabina abakyala abamu balinawo obunnya omukono guno ogenda kukwata zino engalo luno olwa wakati ne luno olusajja lubeere nga lulinga luli mu kannyaye nga luli kukolawo bwe ruti naye nga luli eno mu buno obunnya obw'okukabina obw'omugongo obunnya mubumanyi obuli eyo ogenda teekamu buno obugalo bubeere nga bunyonyogeraawo mpolampola banange kino ekintu singa muwulidde eddoboozi kojja lyakwesezza nga kinyonyola ekyokunuuna okutu obeera ng'ali mu kwebasa omwana abadde akabirira ennyo ng'owulira okoye oyagala akole ki yeebake you have to be keen olina okuba nga buli kimu okikola mpolampola nga mu bwegendereza omwana ono asobole ofuna otulo yeebake yengeri gy'olina okukwatamu okutu kuli so sensitive kati waliwo style gye twakolako waneno style eyasembayo gye twakolako waneno kati style eyo bayirawo style eyo erimu bingi style eyo yekolanga communication style eyo yesobola okulomansinga omukyala bulungi twalimbiddwa halo wanji kale nawe gye balikosebo ye Moses onkubira ng'otuuse mu town ku paaka empya ekizimbe bakiyita Freeman wendi ku mulimu oba si kyo osobola okingambira ku simu nekolera delivery yesebo boda okujja ewa Kiso okuva mu town eyinza okujjako omutwalo oba akanana nze mukuwa muwe namba yonna kukubira nagamba bampadde delivery ne muteesa ssente yesebo kale sebo tukangaje bakateeka batya kono silent kano naye tukola njakakwatangako mangu nkazirisa ntuziwadde ku style eno sibase bulungi otubazo tetusinga okutawaanya wemba nsuze ng'olaba balenewo twayingako okuba romantic ng'oli nga muli mu kazanyaako oba nga mugenda okukola akazanyo beera romantic nnyo style gye twasembayo okukola yaga oba nga ogyetegereza esobola okugatta byonna n'abaami tuyige nnyo obutapapa abakyala banene okubalekera memories ennungi oba n'okusigala nga balina memories n'okusigala nga batulowoozaako kubanga buli lwopapa ennyo mu mukwano either kikuleetera omukyala oyo okusunga oba okwongera okumatira oba okitegera twayingako obeere romantic nti omukyala oyo tojja muromansingira mu kifo kimu mwekyuseeko mwewe position endala mu positioning kugamba position ate ng'ebintu ebyo si tokozesa maanyi abaami abamu muli bakiwagi olw'okuba olina amaanyi mangi ng'akantu okafilipinga nga bw'oyagala abakyala abamu batono n'okakyusa kakazi kato nga bw'oyagala so ng'ate ono mukulu munno
oyina omukwata obulungi engeri gy'omukuttemu yagenda okuleetera okusigala naawe era n'engeri gy'omukuttemu awo egenda kumuwa communication nene nnyo eri ggwe ajja kwewala oba okwagalira ddala n'olwekyo mubeere abantu abalungi awantu awalala w'okwata omukyala ku musino naye ebiseera ebisinga bw'otuuka ku musino abamu baba mwagala kuyingira kati awo obwagazi buba bungi nnyo naye omusino ogwo ogulaba bw'oba yeebase bulungi wali ggwe n'okwata omukono gwo n'oyisaayo bw'oti bayirawo omusino ke kajanjalo omwana omuto bw'aba tannaba kusika kaba kajanjalo naye bw'omala okusika gufuuka omusino omusino ogwo ogukwatako ng'ove olugalo olujja eno wansi okitegeera nga bw'ojja bw'ogukomyako olukomya wano waggulu wegukoma n'omala ddamu n'okkirira olugalo olwo luno lulina okubeera weeti bwe luba lubadde lukalu tandikira eno wansi mu bukyalo bwe kuba tukkiriza nti buli omu abeera ku ssaawa eyo ng'amaze ofuna amazzi ge bayita ki gamuseereza era gagenda beerayo kati bw'ogenda oluyisaayo mpolampola lugenda kugirako amazzi luleke kubeera rough ku musino gwe kati ogenda yisaako nga luseerera bulungi nnyo omusino guno bwe guyima era bw'osanga ng'omukyalo ono yabadde yagenze edda mu mood gugenda kuba gukoze eki guyimiridde naye bw'abadde tannaba gugenda kuba gukyali guki gulebera oguyimiridde gubaamu akakaluba era omwami ali sensitive nnyo asobola okukola kyasobola okyegendereza ekyo n'akitegeera beera ng'oguyisawo bw'okkiriza bw'oyambuka toyingira munda okuggyako wali luli nga wakatandika ogenda ofuneyo kuki ku tuzzi awo bw'oti obeere ng'omuyisaako awo nno bwe muvaawo ebiseera ebisinga abaami mukola ki mutendewalirwa naye bw'oba totendewaliddwa ng'osobola okukka n'okukka mu bbakuli ate awo waliwo ekijjobe abakyala baagala nnyo okukola ki okuba gwe bbakuli naye kikole ku muntu nga muyonjo ku musina awo olaba omwami bwa tosobola kukozesa olugalo lumu mukanyuzi osobola okukozesa engalo zonna bbiri nga musawo gyo wagambye veno wansi eno ng'onoonya amazzi olaba omukyala wabanga agize obanga olomansinze bulungi nga protocols ozigoberedde bulungi nnyo veno wansi mpola eno osooka osikeyo tuno otuzi otuserera tuno otuliyo jangu mpola mpola kati ku musino gulina engeri gye gwakulamu nti walinga olaba sumbuuse woogiraba eyo sumbuuse kati okalaba akantu ako genda nga ogirawo oti mpola mpola oba olaba omukono gwange genda ng'ogirawo oti mpola mpola kati nga luno olugalo olukonako wano kati ne mpola mpola so omukyala waba akwagala bananga ajja kwewa ojja kumumazisa mangu nnyo ojja genda okuyingira nga bayidawo ebintu ebimaze abakyala nti genda ng'okagira mpola genda olugalo ono olukkirize lwawula mpola komawo mpola kwatako katono wooti tokunya bambi mukwata n'omukunya mukyala ajja kuba mu feeling but jangu mpola nga wobirira muyina obbikola nga mubikola mpola ng'oli keen kubanga omugaso gwa bino ebintu bayire lwaki tubagamba obbikola bye bisumulula omukyala buli lw'obeera ng'okamuyisaako ng'ate okakola mpola nga bwe tubagamba wuliriza engeri gye tukyogeramu ne bwe tugamba okikola bw'oba okikola ogenda kuba osumulula sipowazi z'ono omukyala agenda kusumulukuka buli wamu wabeere nga wakoze eki nga watadde nga yeggudde bwe munaatandika akazanyo omukyala agenda kukola ki kutuuka mangu ku ntikko naye mmwe mubafubutukira n'oveeri no waliwo abaami nga bafumbo omwami ng'oli mufumbo ne mukyalawo oli ku mulimu waleseyo ewaka obutakkaanya jangu n'akalabo oba gwaleseeyo ng'ali bulungi naye ng'owulira wandiyagadde akantu ako owulira oyagala kukomawo kye muba mutuukirako kyoyagala muli owulira oyagala kukola ki kuwaako omukyala ono mutegeke beera ku mulimu mukubireko muyite sweetheart ku luno wadde bulijjo muyita maama Nancha mugambe sweetheart oli otya oli bulungi bw'oba ng'okolera mu area waliwo abantu bangi funa engeri yonna learn ways of communicating to your wife mugambe sweetheart oli bulungi mukubireko maze okulya ekyemisana abaana wabategese leero nno nkomawo obwongo bwono obeera obutegeka naye era bujja communicating agambe nno leero nno taata Rahma alina kyakola ki kyabala obeera oggula mubiri obuntu obwo bubanga obutono naye osanga omukyala akoze eki akwetegekedde ng'era ali ready okola ekikola ekyo n'omutuukako nga buli wamu waggule ng'omukyala alina amazzi naye n'osanga omwami najja n'akomplaini nga mukyala wange mukalu teri mukyala mukalu mmwe mubakwata obubi
Osibye te omwami Medi. Mulungi. Tannatukubira. Bono bangi malirize. Kakawa amuli nana nambanje yamtabu kunona abantu bazayo kundime Just ni eyo Randa kwa simu randa vile vijana ndio kazi sini nako amgamba asome 07 nzirireko 73 0777 asatu mu 2 08 8 ewedde
Next one, a complete man. Make. Yeah, quick. Mwebase sawa makeup brim. Wabo tebebaka. Ate. Just mbadde mbakubirako nga temukubira mmedi. Kale. Kuwa you wanna loli na 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 na. Allow it to get time. Any closer than our story. I give my heart, I give my soul, I give my life. Jackie, I give my heart, I give my soul. I wanna be a sexy love. Wabula twanguye no video tukole n'endala express kole live. Njagala kola live bwana wewe kola live sifuna sente. Yogamba basoma basoma wali mpola. Ebeera gwe nkola live ofuna yakubira naye leka kola live. Wali bone twakiyana. Bali. Nengala chama ngwelede. Ningo chira kose lady. Nagera bintu. Nange dagala. Tandika ngulanga. Wetwakomye jukirawo. Kale. Abami bangi mugamba abakyala tebalina mazzi biki naye ng'omukyala gwe atamanyi kumunoonya obufu obwo bwenkugambye bukwate mu mpola n'obwegendereza omukyala agenda kuba asumulukuka otuke nga buli kakonekitinga ku taapu ye buli kakubo buli kasuwa kakoze eki keggudde nga kyonna kimu kyokka kyalina okukola kyakuta mazzi tasobola kwebuzabuza tegalina ngeri gye gayinza sigalayo nga wamaze dde okwakola ki okubeera nga omuwa romance emala ng'omubiri gwonna gutadde omukyala ali eyo ng'amazzi kibulamu jangu eddagala ly'amazzi tulirina amazzi agasquatinga amazzi agasplashinga agasammuka tugalina n'amazzi gano ge tubeera nago gamuseereza nago tugalina omukyala alina infection omwami alina infection UTI candida wakozesaako ku masturbation mujje tubeere nga tubajjanjaba mufunza oyagala kugejja oba kuwanvuya eddagala tulirina tusange ku Freeman's Building level 3 shop number 972 oba emulago nga ku kyaki ya Kakande we wali main branch yaffe nze musawo Joe Dr. Bone abaami babuulire ku coffee Kofi wali ayambira ddala abaami ffe okusingira ddala ffe abaami kuba kofi yakelenze mu mubiri kofi awonya endwadde nnyingi ze tutamanyi ng'oggyeko ekyokutugyamu otulo naye ate kofi akelenzenga emisuwa gyaffe oba agogola emisuwa so buli mwami yenna ali at least mu wiiki wandibadde weetaaga anoonywanga ebikopo bya kofi nga 2
obanga 3 sinakindi kofi waffe mutabulemu eddagala bw'obanga osobola okukwata ssente nojja n'ogula paketi eyo osobola okunywanywako mpolampola nti newabanga bakugana kafeini nti kafeini waffe ono yeze mwanyi zaffe zenyini nti onywako katono era situ kiba kisobola okukolera so buli mwami wandibadde ojja newenywera kakofi kanene tekalina buzibu ate nowotusanga wano buli ku mande wano tukukolera kakofi for free ojja n'otukyalirako tukolera kakofi ku bwerere so tusange wano mulako ku 2 wamu ne mu tawuni wakati ku Freeman Building wetuli ekizimbe ekyaba kimanye ekya Freeman Building so bw'otuuka mu tawuni awo ojja kuba ku namba ya musawo Jowe ajja kuba kutuusaako eddagala oba ajja kuba akulagirira ofisi zaffe weziri nga tutuuse no Mulago ku main branch obadde otunyonyola style ezo tunyonyola style ezo gweyo maani twabadde tukkirira ku kajanjala awo twabadde tukkirira wansi akajanjalo twabadde tumaze okwogerako n'obabulira n'engeri endala kuba nze nabadde mbagambye luno olugalo olujje n'owansi nga n'omala n'obagamba zino ebbiri zisobola oyita mu V-form n'obeera ng'okola ki ng'omukola omukyala n'omumazisa bayirawo zino engalo era zino engalo ebbiri abasajja tukozesa nnyo zino engalo 2 zinyini okusobola okukeberamu abakyala wansi eyo kozi kati tetusobola kukebeza gumu weeguti kati mwe tetulinga mu bakyala muno lwemukozesa okunaaba n'omwami asobola oddukozesa luno bw'obanga omukyala aliwali bulungi alujja eno wansi nga bwaluleeta n'alwambusa ku musino eno waggulu ku mutwe n'amala n'aluzzayo nga lukozeseza eno wansi kati ate zino ebbiri gwe ez'otugamba nga ziyise eno waggulu bwe zitinakyo kikola engeri zombi 2 zikola ki zikola bulungi nnyo engeri endala obeera ng'omugwa ebbakuli omukyalawo naye engeri eno mulina okwegendereza mwembi mulina okuba nga muli bayonjo omwami tolina kuba na bikaboole omukyala alina okuba nga ashevinga nga muntu muyonjo talina birwadde bya UTI olina okuba nga ekiso ekikuvaamu kyekyo ekya normal vagina smell nga si kyekino ekiri weird nga towunya olina okuba nga tolina wadde ka infection omwami okugwa ebbakuli obutakwenyenyala oba si kyo n'amala akugwa ebbakuli n'afuna akaswako tali kiddira muleke kwetamwa baana balenzi bintu bino nga tebandibadde bakola ki babyagala nnyo naye kenyini ajja kugeya ekintu ekyo kijja mutama ekikolwa ekyo tali kiddamu ne bwali bafunye omuntu omulala gwakola ki gwayagala mbakubiriza okubeera abayonjo mu nsonga ezo nga naddala ng'oyagala nnyo okugwa ebbakuli omwami gw'ebbakuli munoneyo ekirala olina okufuga amalusu go tomuwandayo oba tosiigayo birusu ebyo toteekayo birusu byo nedda kozesa olulimi lwo luno nga kuliko obulusu obusaanidde omukyala omunene ebbakuli osobola n'okumusitulamu mumanyi okubeera ne bukushoni ku buliri kati aba yeebase bw'ati ng'atadde amagulu kwata akakushoni wakatadde wano mu kiwato kye kati ebbina ne likkako wansi osobola okukwata gino emikono gyo n'obeera ng'amusitulamu lino ebbina wano ne bwadda ku ngulu n'obeera ng'oyisa bulungi ebbakuli ekitegeero oba omukono ogumu guno n'ogusimba guno ne gudda eno wansi mabina n'obeera ng'omusitula bulungi ne yeereega n'okola ki n'onuna bulungi nnyo ke twabuuse ke ka kissing era nako omukyala abasinga bafunirawo nabo nnyo feeling n'asumulukukira awo ogenda okukwatako eno wansi ng'ovudde ku mimwa nga wansi amazzi buwala yeetadde dda ate buli lw'okwatangayo n'oyisaayo akagalo bayizayo bwe mubanga mu romance omwami funa engeri yonna gy'oyisaayo luno olabe watobye oba wakyali bw'oba nga wakyali wakalu tannaba bw'oba nga wabisibisi era tannaba kukola ki kusumuluka bulungi oyisaayo amazzi n'obeera nga tonnaba natuusa luno olugalo eri mu buwala munda n'ogasanga kuno ku matama gaayo nga maki mayitirivu amazzi nga gazze dda kitegeeza omukyala ayagala kumuyingira era ogenda kuba oyingidde obeere eddakiika ziizo okole ki ate amale abaami abawunya akamwa by the way nga kissing eyabamwa olaba omukyala agira waati nga tayagala kumukiisinga abakyala balina engeri gye bakubamu endobo ya kissing era bw'oba bagimanyi abaami n'oleeta ye n'akolamu bw'ati but kissing oyo abaami abamanyi okukiisinga by the way nzi ekintu kyemanyi kissing yemwekakasa newemba gwe mukola naawe tomanyi ye kissing mwekakasa but wogwa ku mukyala
ng'amanyi how to kissing emimwa gino girina okumuvinga olulimi lulina okumuvinga ku both sides olulimi lulina okutambula ennimi zino zirina okuyisiŋŋanya mulimu ate toleeta kirimi kyo ng'okitaddeko ebirusu byo bajja tutamya ebintu bagaya bakisinga obi mutuyambye mugezeeko amalusu gammwe ago ogagira oba kale ogalimitinga galeme kujja nnyo nti tokiisinga oyamire naawe omire no mukiisinga temuli kumira malusu nnyo kiri awo kale mwekiri osobola okumira but not too much but waba omukiisinga olina okumakinga sure nti ennyindo zino kati gwatamanyi kiisinga ennyindo zino tezirina kwekoona ennyindo zino zirina yisiŋŋanya buyisiŋŋanya ono ngazze eno nga naawe zeno no ngazze eno but hands zikipinge nga zimuvinga engalo zino zikipinge nga zimuvinga kozi kakati ku luno eno bwe muba nga mukiisinze emikono gineno oyinza obutafuna mukisa kukwata ku mabeere but emabega omukwata ku nkona nobeera ng'ogiwe weetagiyiseko emabega bwe bati mu mugongo mbeera nga muno omukola ki gisigale nga gimuvinga emikono gineeno gikwate ku kabina muno mu kiwato muneeno munyigenyigemuuko muno weemuti muneeno abakyala baagala nnyo nabo okubakola kamasaaji tolinda mukyala agenda ku masaaji nga gwosobola okukikola munyigenyigekuuko muno weemuti muno okitegera muno mu ipusi muneeno mukwate muno mu ipusi wooti ojje ng'ogireeta mpola wooti kati okuweeweeta kulinako weekujjira ekyo kitegeera kati kwatamuuko muno munda olaba nga amazzi muno tegannaba kujja mu bisambi you just leave it so wakitowe kiri learn how to romance your husband or your wife oba kitegeera musawo gyo nze kojja bola nange nze musawo gyowe tusangibwa Mulago ku 2 okulinaana kyaki ya Kakande ne mu tawuni okulinaana paaka empya ekizimbe bakiyita Freeman building yamani kale gwatwetaaze tunaddamu mu vidiyo enaddako vidiyo nyingi eziyigiriza how to romance how to kiss how to do good sex we tuli ate nga tutunda eddagala ery'abaami n'abakyala wamu n'abaana abato ne bannakawere nammwe tubaddaabiriza mbeere bulungi mweraba ciao kukyaliko space oba olina sooka kujjako